Akakiiko k'ebyokulonda kasinkanye baagenti b'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okumulungula okwemulugunya okw'enjawulo okuze kubaawo obukyanga kampeyini z'obwa pulezidenti zitandika. Ensinkano eno etakkiriziddwamu bannamawulire ebadde ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda mu Industriarium Kampala nga yeetabyemu n'abakungu okuva mu poliisi. Ab'ekibiina ky'NUP abakiikiriddwa Ssaabawandiisi David Lewis Lubongoya be basinze okwemulugunya nga bagamba ab'ebyokwerinda basusse okutulugunya kandideeti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamulemesa okutuuka mu bitundu ebyenjawulo yadde nga babadde bafubye okukwatagana nabo. Nga NUP tuze tubagamba ebbanga lyonna nti tuba twagala kuteeka buli kintu kyonna ku record era kitukoze bulungi olunaku olwaleero tuze ne tulaga obutali bwenkanya. Lubongoya aloopye n'ensonga y'aba RDC abayisa ebiragiro ebitali mu mateeka ku muntu waabwe ne babalemesa okukyazibwa ku leediyo, okubalemesa okutambulira mu luseregende, okubayisanga makubo ag'omu byalo n'ebirala. Twogedde ne ku nsonga y'okutulemesa okubeera ku radio stations ez'enjawulo nga babagamba abo temuba hostinga ebyo byonna tubivumiridde. Mulabye nga batujja ku makubo agali direct ne batuyisa mu byalo okusobola okutuuka ku venues zaffe, ekyo ne tukivumirira. Nandala Mafaabi OFDC akiikiriddwa Augustine Ojobire ng'ono yeekokodde ab'ebyokwerinda okulemesa enkuŋŋaana za kandideeti waabwe. Kuba tugenze tutuuka mu bitundu ebimu poliisi netulemesa okutuuka mu bifo ebimu bye twandyagadde okukyalira abalonzi baffe. Bo aba ANT ekyajja n'Omugisha Muntu babadde basanyufu olw'akakiiko k'ebyokulonda okubakkiriza okugenda mu maaso ne kaweefube gwe baliko ow'okusonda ensimbi eza kampeyini. Bakanye naffe aba Alliance for National Transformation engero gye tubadde tunoonyamu ssente nga tusondamu ssente za kandideeti waffe Mugisha Muntu. Moses Byarhanga yakiikidde Gen. Yoweri Kaguta Museveni akwatidde NRM bendera wabula n'ategeezezza nti bo tebalina kwemulugunya kwonna kubanga bagoberedde bulungi amateeka n'ebiragiro by'akakiiko. Kwemulugunya kwonna kubanga ffe tugoberera amateeka ebyo byonna biboogerako babadde bagamba abantu abakola procession mu makubo, abantu abakyusa pulogulaamu yaabwe, buli kye twagala tukiyisa mu Electoral Commission bategeeza. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke ayogedde ku kwemulugunya kw'abeesimbyewo n'akikkaatiriza nti tebajja kubakkiriza kutaataaganya byantambula ku makubo. Nsonga gye tuyina ffe nga security ti omuntu candidate agenda n'avuga kilometers nga 50 naye nga zonna atambula ne ttiimu y'abantu bazibya amakubo batambula mu kasoobo oba bagenda mpola. So nosanga nti baparalyzinze emirimu gy'abantu. Ategeeza nti ensinkano eno ebadde nkulu nga bakanyiza okusaawa enkolagana ennungi n'abeesimbyewo okusobola okukwatagana mu bifo awalina okuba enkuŋŋaana. Meeting etuyamba buli muntu awulirize munne kubanga naffe nga security tulina bye twagala okubagamba oluusi batawuliriza. Ssentebe w'akakiiko omulamu Simon Byabakama annyonnyodde ebituukiddwako olwaleero. Ensonga zonna tuzogeddeko ne tugamba nti naye message waliwo obubaka obwafulumye kuva eri I think ba agents bakandi bagamba naye okutwalira wamu ku mulundi guno ebintu bikyatambula bulungi. Alabudde ba RDC obuteetantala kulemesa beesimbyewo okutuuka mu disitulikiti ze batwala nti kubanga kimenya mateeka okulemesa omuntu eyasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Teri muntu yenna alina obubazibira, teri muntu yenna asobola okuzibira presidential candidate okugenda mu kitundu we yalaga nti nina kubeera kitundu bwe kiti. Tetunafuna repooti yonna egamba nti RDC wegindi atugambye nti tetujja kuba kampeni. Baba tubuulire mateeka we gali. We shall deal with them according to the law.